Mbasula mutya abalungi bana Bukedde TV. Mwebale okubeera ku Bukedde TV. Mwebale okuzukkanga buli kumakya ssaawa 10:00 n'obanga obeera ku Bukedde TV n'okola Duyiiro. Kola Duyiiro muganda wange ogobe pressure, ogobe diabetes, gwebayita sukaali, ogobe okusanyala magulu. Banyinaffe ne baganda baffe ne bataata basanyaladde olw'okuba tebakola Duyiiro. Olwetukeredde wano ku Jokas Hotel okubanga tukola Duyiiro waffe n'omuweereza wammwe Henry the big man ngenda kubanga nkutwala mu exercises zaffe. Gwali awakaawo tugenda kusoma kimu ku kimu okutuusa wano ofunamu, naye tugenda kukola olubuto n'olututawanya nnyo, naye bwe tuba tulukoze at least osobola okutambula obulungi nga toweekera. Kati tova ku Bukedde TV tutandike n'omuweerezaawo. Tovaawo. Here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change this side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muganda wange, mama, tata, tosubwa buli kumakya ssaawa zaffe 10:00 tuba tuguse ne program KUUMA OMUBIRI. KUUMA OMUBIRI gwo gubeere mulamu, KUUMA OMUBIRI gwo ogobe endwadde, KUUMA OMUBIRI gwo owone ne Henry the big man. Bukedde TV koka kwolina okusanga program ng'eno ekuyamba n'obeera mulamu. Kale weekuumirenga ku Bukedde TV, weyagalire ku Bukedde TV, obeere ku Bukedde TV. Ciao. And this side, right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tugenda kuddamu emirundi 10. Ostretching eno, stretching eno, buli kinywa, buli mubiri oba ogukozesa. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Then go mulamu. Good job. Kati gatta magulu go bulungi nnyo. Then era tugenda kukwatamu ne mu magulu. Tukyali ku stretches, tugenda kukwatamu magulu. Then kawansi bot amagulu gasike bot ogasindike mu bbanga. 1, 2, 3, 4. Galina okubeera straight. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Emirundi 10 vaayo. Good job. Era tugenda kuddamu magulu ogasike era ogasindike. All right, we go down. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Good. Jukira bw'osindika amagulu ago era oba okoleramu ne ku lubuto bw'ogasindika olubuto olwawansi oba olukoleramu, naye nga tuli ku stretches tubenga tugenda mu maaso. Good. Alright. Akati era tetugendako era tugenda ku lubuto. Then naye nga stretches olubuto zaffe tukyali mu stretches okugolola ebinywa byaffe naye nga bidda mu nteeko n'oba nga tolumizibwa nnyo. Then here 1, 2, okwatayo wansi. 3, good. 4, good. 5, ekyo. 6, 7, pola mpola. 8, pola mpola. 9, pola mpola. And 10. Good. Dozo olina kyofunyamu. Ati okugolola ebinywa tumaze kyetula stretch. Kakati tugende ku lubuto nga tukola olubuto lwaffe. Tujja kukoleramu n'omugongo. Buli kitundu ky'omubiri kyonna kigenda kufunamu. Kakati njagala okke wansi pola mpola what. Emikono ekisooka 1, 2, emikono gyokka. 3, 4, era okoleramu olubuto. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Good. Ovaayo. Kakati olubuto luno lwetugenda okubanga tukuba olw'omumakati. Kwata ku mutwe gwo okutte bulungi nnyo gasiya ku magulu go mpolampola nga tujja genda mpolampola bwe tuti. 1. Onjagala elbow zikoone wano wansi. Tubala emirundi 10. How many times we count? We count only 10 times. We go 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right, now a beginner nga wakatandika okukola exercise osobola okukola ekintu kino kyenkola teweegaya oba tewenyoma so kikole olabikenga okola exercise bulungi nnyo ng'ogoba endwadde tukoze emirundi 10 era tugenda kuddamu emirundi 10 tunyiga olubuto oluno kati olw'omumakati tugenda kunyiga olubuto olw'omumakati n'akabutobuto kano akawansi era tujja kanyiga okanyiga otya maaso ku lutimbe ku Bukedde TV kokka tugende emirundi 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Good. All right. Ngomala okukola exercise ebinywa bigolole gololemu 1 2 3 4 and 5. All right. Eyo bimaze okulaba engeri olukuba oyinza okuba emirundi 3 oyinza okuba emirundi 4 kisinziira ate wobanga tosobola kugendayo bwoti kukka wansi n'okola bwoti osobola mpola mpola tokaka naye bw'onoobanga okikola buli lunaku bwoti 1 osobola ogendayo mpola mpola 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. All right. Good. Kakati tulabye engeri gy'okubamu here wano makati then kakati tugenda bwetuti nga tukuba mu lubuto mu sides ne mu sides bw'oba okola olubuto tokuba wano wokka naye okuba wano mu makati olukuba mu makati n'okuba ne sides ena wabeera ennyama eno nawabeera ennyama eno n'obanga osobola okubeera obulungi kati era ogenda kukwata emikono gyo gikwate ku mutwe gwo weyakedde naffe ngamba serukeera akeera ku Bukedde TV then tugenda bwetuti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Tukuba emirundi 10 era tuddamu emirundi 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Good. Tukubya emirundi 10 tugenda kuddamu era emirundi 10 this side and this side. Are we there? Tugende 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Bulwokuba ne side eno ne magulu muno wakyo bayita ebinywa ligament owuliranga nabyo byesika bulungi nnyo byesika bulungi nnyo. All right. Good. Tuli ku buto ng'okola olubuto wala emirundi 10 1 good 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tuddayo emirundi 10 1 bw'olubuto kati 2 tositula amagulu 3 naye gafunyamu 4 5 6 mikono gikuwa support 7 8 9 and 10. Good. Mulamu eyongewedde tugenda ku ndala era nga tukyali ku lubuto nga we nagambye then here good. Are we ready? All right, here magulu go what 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Good. Omulamu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10.
All right, here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, all right, here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. All right, choose some. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngamba mu mama kano mukachumbire kalungi nnyo mugongo abakadde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 more. 1, 2, 3. Okutuusa bw'otuuyana. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yongera emirundi 10. 1, 2. Emikono bw'eyiti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kakuyamba ebinywa ebyembiriizi ezo. Kitegeera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ball 9. 10 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. So here, okuguloko amagulu. 1, 2, 3, 4. Tukola olubuto olwa wansi olwo. Amagulu wesitula mbwoti. Amagulu ago kitegeera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Emikono here. Flap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olubuto olwo olwa wansi. 7, 8, 9, 10 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Over. 5, 6, 7, 8, 9, 10 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magulu go gabere bwegati. Then stretch. 1, 2, 3, 4, 5. Then this side is 1, 2, 3, 4, and 5. We're stretching up. The one see here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kola olubuto olwo labikenga otuyana olukuba bulungi nnyo obwenga buli kimu kikubera fit tovaawo. Kone mabega here. Good. 1, 2, 3, 4, 5. Olubuto olwa wansi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gata magulu go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bolutolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bwatula mu office. Atule nnyo mu kifo ekimu. Olina okukola exercise. Waba okola exercise olubuto ekifo kyo tekikuluma n'omugongo tegukuluma. 2, 3. Abakafulu. 4, 5, 6. Era onyiga ku lubuto olwo. 7, 8, 9, and 10. Good. Kati gaziya ddala amagulu go bulungi nnyo. Buno okyuse bwoti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Totukola chokola. 8, 9, 10. Then now, there 1, 2, 3. We're going to get to 1. See what? 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Good. Where are you? What? Only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Munobo uliramu ne mugongo eno mwenumizibwa mugongo ate gunuma. Exercise okuyamba nnyo kati era ddayo bwoti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Those owuliddemu bulungi nnyo. All right. Mikono here, straight, waggulu. Good. 1, 2, 3. Nagambye tukola olubuto n'ebitundu byaffe eby'omubiri byonna. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Nowanika waggulu. Then stretch up. Good. Then emikono. Bano wasanyala emikono giba tegisajjalala kola bwoti emirundi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then gikole bwoti era tojja kusanyalala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Gata here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Then kola bwoti flap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Then here, gikole what? Gisindike. Baliwo abasanyala mu mikono muno. Kitegeera. Kola what? Push your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Over to that one. Then emikono bwekiti. Here. 1, 2, 3, 22 circle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Then over here to them both T, side quarter boat, then what? Mumbirizi here and here. 1, 2, njagala elbow, akakukola kagende bwekati. Like this. Like this. Good job. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. All right, you went there. Then hold yourself here. Kwata ku nsingo yo. Good, cut. Ova wakango teredde. Ate gwe ogamba sina budde bugenda mu gym ate nkola ate mwami wange tanzikiriza agenda mu gym gwe kyoba okola Bukedde TV gyoba ossaako twagambye essaawa 10 kitundu gwe gisewali otandika okukola Duyiiro wo ojja kulaba ng'owona ng'enkoko yange ogireeta nga mputa supa obadde otya. All right, let's go here. Amagulu gayimise mu bbanga bwoti. Okay. Good. Emikono here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kakuyamba omugongo, kakuyamba olubuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tega emigulu togiteeka wansi, giteeka waggulu era tugenda bwoti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Then here 1, 2 amagulu gati ali mu bbanga. 2 ebinyo byonna oba obikozesa bulungi nnyo okitegeera. Ezo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. All right, cut and cut. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. All right, ngovayo bulungi nnyo. Here stretch. 1, 2, 3, 4, and 5. Ngamagwa mu mugongo. Then turn this side. Good job. Kyusa okugulu kwo kuli tubadde kuno kali kuno kwoba wetamu okitegeera. Then
tugende era mpola mpola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 tuli kubutera. All right, here stretch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Good job. All right, katugenda kundala era ogenda kukyusa omukeeka gwo bulungi nnyo. What? Okyusiza bulungi nnyo yakadde naffe. Then webake what? No, tewebaka. Tuula. You see like this. Okugulu kuno tuula nga yali atudde ku lujjuliro. Okimanyi mu ngamba mu abantu abatula ku lujjuliro. Abatula ku lujjuliro mwatulanga bubi naye kakati here otula bwoti kuno kugulu n'okuleeta wano kuno ne kudda wano. Ki kyetugenda okukola? Kyetugenda okukola tugenda kukola wano. Bayitawo watya wano mbiriizi. Embiriizi ezo mukimanyi tukubeerako ennyama ennyingi ennyo kati ogikola otya. Here wano teekawo elbow. Tewebaka bwe basi teekawo this elbow here. Then oleeta omukono guno. Olaba okugulu kujja nkutadde kuleete bwoti. Lw'okuleeta bwoti okupa ennyama ya wano. Tukola emirundi 3 tugende ffenna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kubira ddala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 agasatu gaba gaweze. Oyinza okupa emirundi 10 nyama ya wano toja giraba. Good, ng'okyusa like this. Soko tulenga we nagambye like this bakikwanguyira nosooka omenyamu ku mugongo katono kitegeera sikumenyera ddala naye oba stretching here. Then gonna here elbow wansi okugulu kuno nange kugenda straight kati kujja mpola mpola tugenda mu mpola mpola 1 okuteeka mu bbanga 2 kati ndowooza okiyize tugenda emirundi 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 more 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 more 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ng'omulamu tulaze engeri gy'okola olubuto niyo lwakadde kitegeera tukuba mu side muno program ogirabye ekolebwa bweti ogikolerawo bwoti n'okuba emirundi 10. Then mu lubuto muno oba ojjamu ennyama yamu. Akati tugendeera ku kye bayita lower tummy. What is the lower tummy? Lower tummy ke kabuto buto akawansi akasakaka kanene abakazi waba bakutte ensawo zaabwe bakabikkako mufo ky'okujja mu jimu bakole. Ate nyongera okubiza bana Uganda ffenna tuyiga omuze oba culture ey'okukola exercise. We work it out n'okola n'ofunamu esente ze wandibadde yonoona ogenda mu ddwaliro millions simanyi bagenze kulongoosa omusaayi tegukyatambula. Kola exercise mu nnyumba yo. Gwe kyoba okola kimanye nti buli ssaawa 10 kitundu mbeera nazukusa edda nga nvudde mu buliri ngenda kukola Duyiiro. Okitegeera? Kale tugende. Lower tummy gye tugendako here. Kadwa program gye tuyita Caesar. Ebeera bweti. Ositula amagulu go n'ogira bweti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 more 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 more 1 to your Caesar 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Ebe kuba akabuto buto akawansi eyo ebadde Caesar era tugenda giddamu emirundi 2. Caesar eyo egenda kuyamba mukwano akabuto buto akawansi. Kakati obuzibu tulina tukolako olunaku lumu n'okolako ennaku 2 n'ogaba byannumye. Persistence, commitment, dedication. Weweyo ojja kulabanga ebintu bikola bulungi nga superstar. All right, today you're here 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Right, just a minute. All right. Era kukyali ku ereyo lower tame kabutobutaka wansi. Then ogenda kati amagulu go gabere wegati. Kati gagatte. Ogagasa bulungi nnyo. All right. Then ogenda gakola what? 1, 2. Emikono giwanvu yenagyo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oba sika ennyama n'ebinywa eby'olubuto akabutobutaka wansi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Then sigalayo what? 1, 2, 3, 4, and 5. Up. Stretching a move. 1, 2, 3, 4. Work exercises on that. We're not stretching them. Ebinywa. Maybe the munteko. Chitegeera here. Neno side. Mukono kutwale. Good. Then cut. 2, 3, 4, 5, 6. Mukono wagitwala bw'otyo oba stretching. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Good job. Relax. Kumi. Ogenda gasitula bw'oti. Right? Omusajja oyinza ogagira mu bw'oti, omukyala n'ogafunyamu n'ogagatta. Now we go here like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right, lower timing away there. I took enough to some material. Stretching a move here. What? Elbow 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then kawansi bulungi emikono gyaffe here. You're gonna stretch your back. We're gonna go omugongo here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Go down, pola. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Then change here. 1, or 2, 2, 3. Pola chatukola. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. All right, stretch here, stretching your what? 1, 2, 3, 4, and 5. Mwebale ddala bana Bukedde TV, abakene naffe ku Bukedde TV. Mwebale okubanga mukola Duyiiro, mwebale okubanga mukola exercise. Nyongera okubiriza ffenna Bannayuganda. Oba oli ludda wa ng'olaba Bukedde TV, kola exercise. Oba tolina budde bwa exercise, olina obudde bw'endwadde. Nandikusabye ozuke weeweeyo n'okolamu eddakiika 10, n'okolayo eddakiika 2, n'okolayo eddakiika 3, n'okolayo eddakiika 4, 5, 6, 7, n'okolayo essaawa ng'okola exercise.
ojja kuba owonye. Abazungu batusinga, Abachina batusinga, ate abazungu tebatubulira nti okola exercise nakyo kya mugaso. Batubulira kikwata ku bwongo kyokka. Some ebitabo birungi nnyo, naye gattako ne exercise. Ojja kulaba omwoyo gwo guwewuka, ojja kulaba omubiri gwo nga gubeera bulungi. Mukama akunkumire, beera bulungi, nkwagaliza amazukira amalungi aga Mukama waffe Yesu Kristo. God bless you, Henry the Big Man. Shalom.